ayina emisango ng'esatu actually giringa ena. Omusango ogusooka gwakweyisa mu ngeri eswaza ekitiibwa kya UPDF erinnya lya UPDF n'ajja n'agamba nti ayagala buyinza ate nga section 99 ya UPDF Act kola ki tekkiriza muntu wa byabufuzi muntu w'amagye kujja mu byabufuzi. Ekirala mulimu era okweyisa mu ngeri eswaza erinnya lya UPDF. Ekirala mu bayita conspiracy to commit a misdemeanor nti beekobaana wamu ne bawagawaga Muhoozi amenya amateeka ne bagenda ku kisaawe ne bamukubira engalo. Then waliwo n'omulago tuyita common nuisance waliwo omuntu omufuuka ebingiringiriye kaga ebintu byemukola bimenya amateeka mufudde nuisance baggala amakubo bakoze biki wenali olunaku olwa 10 October bafuuka nuisance zenyini bafuuka bakita oba bijjolooto kandi bakugamba kuganga olaba kiki kye bakola nti bali na mujasi n'omujasi asaba kiti asaba buyinza. So amateeka ago gonna bagamenya ezo kyajezo omukaga ezikola ki kati bano abangi bano tubavunaana ekisooka okwefuula ebijjolooto abo babbalamu n'abalala then no conspiring n'omujasi okola conspiracy kuba mu UPDF Act mu section 180 omuntu yenna conspiring n'omujasi okumenya amateeka naye bamuvunaana kati kibatwaza kuki okoti ya State Hall. It also added 4 counts to make them 6 because the initial one had 2 counts, Your Worship. It also added 4 counts. Yes, Your Worship. It's vested with the High Court under Section 50 of the Criminal Procedure Code Act. I would have exercised my powers as Chief Magistrate under Section 221 of the MCA Magistrates Court Act to send this file to the High Court for revision. However, since the DPP has opted to file a substantive application for revision, it is fair and just that this court gives the DPP time to do so. The State Attorney prayed for a period of 1 month to have this done. I grant the DPP a period of 1 month to file the said application for revision, and the DPP will update this court on the state on how they are progressing on the 22nd of August 2023. So this matter will be mentioned on that day. N'olwekyo mwami mabirizi bw'ati bwe yali yawaabira Gen.Muhoozi omusango ogwo omuwaabi wa gavumenti oba ssabawaabi wa gavumenti n'agutwala kubanga amateeka gamukkiriza okugukwata n'atandika yo okugugoberera ng'akozesa obukugu bw'alina. N'olwekyo ogwo omusango mwami mabirizi baali bagumuggyako dda. Naye kyatwewunyisizza nga tulaba mu social media ey'enjawulo nga ate Gen.Muhoozi bazeemu omuwaabira ate nga kati bamugambako n'abantu abalala okuluba algahala. Ekintu ekyo kyewunyisizza nnyo era bwe batuwadde instructions kye twakoze kwe kudduka ne tusaba kooti eno kubanga ye kalabalaba wa kooti ziri endala naddala eyo kooti eya KCCA ewabadde omusango ogwo ne tugisaba nti fayiro eyo eveeyo ejje wano ekwatibweko n'obukugu obusingako obubadde wali. N'olwekyo fayiro neeretebwa era leero tuze neewulirwa. Naye muwaabi wa gavumenti n'agamba nti naye yeewuunyizza tategedde teyategeera na ngeri ki omuntu ate gy'ayinza okuddira fayiro ye n'agijja mu office n'atandika okukuutiza nga bw'ayongerako n'amannya bw'ayongerako ne byavunaana obusungu bwonna bw'afunye ebbanga lyonna okuva 2022 paka kati. N'olwekyo bikola bimenyi by'amateeka. Ndowooza y'ensonga lwaki n'okulabikako talabiseeko kubanga CID ebadde yeetaaga okumukwata okubanga atandise okuyingira n'akwata fayiro z'abakulu mu gavumenti n'atandika ozikuutiza nga bw'agattamu by'ayagala. N'olwekyo omuwaabi wa gavumenti tukanyiza naye nti olwaleero asabye obudde kubanga kino ekyokutereeza fayiro ajjeko abakulu abalala abaali bateereddwako ekyo kyo kigenda kukolebwako kooti enkulu High Court. Era tujja genda okukomawo wano mu mwezi ogwa Augusito nga kusigaddeko Gen.Muhoozi yekka naye ng'ate kati ogwo omusango si gwa mabirizi. Mwami mabirizi awummule bw'aba yafunamu obusungu bukolebwako abantu abalina amateeka abakkirizibwa bikolako ababimanyi. N'olwekyo bajje wano batandika okukola ku nsonga yeze yeemulugunyaako era kyekikoledde olwaleero. Munana zetwakanyako nomezazo tukolaki zetumanyi naye bwe ngenze ku State Hall nensangayo ebbaluwa nnyingi. Ekisooka kya mawulire genfunye nti kayizi mulamuzi wa wano ku Lwokutaano yagenda ku State Hall Court
ye nga ye nakwakulayo fayiro n'agamba omulamuzi nti fayiro njagala najja nayo bwe yamaa n'awandiika ebbaluwa n'agamba nti kati agitutte n'amaa n'agamba ejja kulira ssaawa 3 kati ate ffe time eya keesi yali ya ssaawa 8 eyo kye twakanyako n'omulamuzi ekiri mu dayali ssaawa meka 8 akati newunya kayizi naye ekiri kiriya kiri kimu nti bano balabye ng'omulamuzi abalemeddwe maybe okucyankalanya obwa City Hall ne basika ne bayita wabwe gye bateeka omulamuzi walowooza nti ajja kukola ki kati newunya kayizi engeri gyali omusawo ku ssaawa 3 ng'omusawo gwa ssaawa 8 era nze ngeze ku City Hall n'emisango gyange ngiteeke authorities zange ekyateeka ova kyo kimenya mateeka kuba njabalaga statute awo ya DPP paragraph ndowooza eri 3F ng'agamba nti state you're not taking over court ina kubanga mazo confirming charges. It is so clear she issued it in March 2021 that the takeover must happen after confirmation of charges. Recently Justice Garden yakakasa nti confirmation of charges mulimu gwa magistrate bamalo kikola nazi confirming ona tulikovana lokola ki kati kibaga takeover teri yemenya mateeka musawo gonna kasa kubande guli mu life imprisonment emisawo gye bana ba Muhoozi ogusembayo gwa myaka 5 akatoyinza kusika file gye abagitwala n'okyusa obudde papasi yakunzigalyawo nemekola ki nemukuwulirwa kati ebikolo ebyo misconduct era sinza jikiriza olaba mpaabira ba Chief Justice kawono kayizi yaleesa amalala go bayagajjeewa nkakasa singa Chief Magistrate olabaddewo omukadde yabadde oyino tebiyinza kubaawo mpaaba fayiro yange bampadde ssaawa 8 ogijjeewo ku Friday ogambe yakumande ssaawa 3 ng'omulala obukoze eki obuggyeko so buno omenye bamuleka tuyinza bokkiriza ebyo baga ebya amendment nyeze nanyini musango so okugattako bonna benga okukola ki okugattako era nagattako abala 7 olw'obujulizi bwe nalina obwenkunala bwe nali mukomera nalinga kugamba nga byenfulumya nina limitation ku space nimbagattako kakati so kayizi ensonga nyingi ekisooka njagenda kwa high court sase muno sense kwakoze wano tayinza kulya musawo gwenga siriwo abo tebali ku fayiro I mean tebanatuuka kuwulirwa Gadenya yakifudde bulungi ku musawo gwa Mawu omulamuzi Gadenya nti omuntu ali accused alina kujja mu court nga summons ziyisiddwa wabalo omuntu myalalo kakola ki kati mbidda ze ku summons ani kuwulira kibozibozi nti eryo nti batwa wabiri n'ojja ku court nedda so kayizi byakoze menya mateeka naye ng'ojjeko kumenya mateeka naye nyine mu Abia Service Commission because azena mala manja akajja kubugana road abakire file abakire eri emisawo mingi egiri wano ejambada ejamanislota abantu bangi bali ruzira ku terrorism ayino bawa beiro ali mu kubukira musaji talina makulu so byakoze bimenya mateeka ngenda mulaba bwatampa explanation emala era ku message balwa zenzineze ekiyayi waliwo ekibuzo mu Uganda